Omuwala oyo gw'olaba ali ku kyeyo Saudi Arabia era nga kadaama. Wabula yankubidde essimu n'aŋŋamba CEO mpulira nze ŋŋenda kwettira mu kiyumba, ŋŋenda kufa oba neesala misuwa oba nnywa butwa oba neetekamu muggwa ne neetugira mu nnyumba y'Omuwarabu, nze mpulira sikyayagala kumanya. Ennaku gye ndabye Omuwarabu si yagintuusizzaako, wabula maama wange ne basisita bange baalya ssente zange, bwe bamala okulya ssente zange bambulookinga bonna, ne maama n'anzaalukuka era naye n'ambulookinga. Kati mpulira ekintu kye nsigalizza ku nsi sikyalina kye njagala, ndi bw'omu mu nsi kati. Njagala tisiko nette nveewo mmanye nti ekyo nakyo kiwedde. Ne mugamba nedda, obuzibu buvaawa, mbuuliraamu. Ne baneeno abantu abanaaba bakulaba bajja kukuwa amagezi kubanga abantu bangi bayita mu mbeera y'emu. Ekinyigooli kiba kyanyigako kwono, so mbuuliraamu. Omuwala twayogeredde ddala nga sinaba kutuusako vidiyo eno nkusaba ogimpireka like etambule etuuke ku buli muntu. Kadaama ono yaŋŋambye CEO nkubuulire, nze gw'olaba nnina ennaku, nina emyaka 20, naye ku myaka 20 egyo gye nnina, ennaku gye ndabidde ku nsi ninga ow'emyaka 4 oba ow'emyaka 5 naye nga nkyali mwana muto. Omuwala ono ku myaka 14 maama we yamukaka okufumbirwa omusajja gwe yali tamanyi nga n'okwagala tayagala. Naye olw'okuba nti maama yali ayagala akasente, yakaka omwana we afumbirwe omusajja omukulu ku myaka 10. Omwana ono agenda okulaba nga maama ayagala kumufumbiza musajja, omuwala yabigaana n'agamba maama, nze sigenda kufumbirwa musajja oyo. Maama n'amugamba, oba tosobola nze toba mwana wange, genda onoonye gy'obeera. Omuwala ono yaguuma n'agamba ati sooka nve ewaka naye nga sifumbiddwa musajja bw'atyo. Yagenda n'atandika okusula mu bifulukwa, n'atandika okusula mu myala, n'atandika okusula mu nsikosiko, mu biyumbayumba ebitannaggwa. Naye agenda okulaba nga mu butuufu embeera gy'asulamu eyo ebweru si nnungi, nga n'agasajja gano kagaggwa ensonyi gayinza okumukwatirayo, oba osanga ne gamusiiga ebirwadde oba ne gamufunyisa embuto z'ateetegekedde, oba n'afiirwa n'obulamu bwe. Yeekomyawo yekka ewaka ewa maama. Maama we n'amugamba bamaze okwerowooza, yasirika. Omusajja ne bamuyita, omusajja ne bamumufumbiza era omusajja n'amuwasa. Bwe yali yakamala ne bbaawo oyo gwe baamufumbiza emyezi 3, naye mu myezi 3 yali yafuniramu olubuto, ng'olubuto lwa myezi 2, omusajja yamuddukako n'amuleka mu nnyumba n'olubuto. Ono Kadaama ng'akyali Uganda, bbaawe yamuddukako n'amuleka mu nnyumba n'olubuto nga wa myaka 14. Bwe yamuleka mu nnyumba n'olubuto, ono yatandika okunoonya ekyokkola ng'alina okulya, omusajja tamanyi gy'ali, essimu yaziggyako, talina wayinza kumujja. Yatandika okunoonya obucupa, bw'alonda busikulaapu, bw'akola biki okufuna ekyokulya. Agenda okulaba embeera ekalubye, akaseera katuuka anaatera okuzaala, yakwata ekkubo n'addayo ewa maama we. N'amubulira buli kimu. Maama omusajja yadduka yandeka mu nnyumba, naye kambeere wano wenja okuzaalira. Yabeerawo mpola mpola mpaka akaseera we katuuka n'azaala. Bwe yamala okuzaala omwana yanoonya ekyokkola kubanga yalina okukola okulabirira omwana, omwana alina okunywa naye alina okulya, maama talina ssente bulungi. Yafuna akalimwawo ne baba nga bamuwayo akasente, ng'alina bwino bw'asonda akasente ke mpola mpola ng'akola mpola mpola. Bwe yaweza emitwalo 5 yatuuza maama we n'amugamba, maama, mbadde nafunyeemukko ekirowoozo eky'okutambula ng'enda ebweru nkole, kubanga tetuli bulungi, twetaaga ssente. Maama, toyina mulimu tokola, nange nina omwana sirina mulimu, ne bwe ŋŋenda ebweru ne nkola nja kukusindikira akasente ako tusobole okwetereza nga famire. Maama ekirowoozo yakigula n'agamba ekijja kukola. Omwana n'amugamba, maama, ninawo emitwalo gyange ameka? 5. Bw'oba osobola nfuniraayo ssente onnoonyeze tukole ku bintu ŋŋenda ebweru. Maama n'amugamba, tofaayo, ssente tugenda kuzinoonya. Kati maama oba yagenda mu bibiina oba yagenda wa, ne bamuwola ssente. Maama n'ajja ne ssente ne batandika okugoba ku bintu, wabula teyagamba muwendo gwa ssente
gw'atadde mu bintu bino ng'ono omwana we agenda okutambula. Ono yamubuuza maama we bintu obitaddemu ssente mmeka? Maama yasirika, yamugamba gwe erinnya ogende, ssente z'okola ng'ompa. Era ono omwana n'akkiriza. Kadaama ono alinnya ennyonyi ajje eno e Saudi Arabia okukola, atandika okukola. Essaawa zino yakamala e Saudi Arabia emyezi 10. Emyezi 10 egyo, emyezi 8 ssente maama we yazirya. Huliriza. Omwezi ogwasooka yasindikira maama we ssente. Maama ssente n'assa ku mumwa. Ono n'asirika. N'asindika omwezi ogwokubiri. Maama ssente n'assa ku mumwa. Ono n'asirika. N'asindika ssente ez'omwezi ogwokusatu. Maama ssente n'assa ku mumwa. Kati omwezi ogwokusatu ono Kadaama yabuuza maama we, maama, bali abatubanja ssente teziggwangayo era zo zaali mmeka? Maama yamugamba gwe sindika busindisi ssente tezinnaggwayo. Gwe sindika ssente tombuuza, ssente tezinnaggwayo, nze naziteekamu, gwe tombuuza, gwe sindika nga busindisi ssente. Ono n'asirika tayagala nnyo okuyomba na maama we, naye yatandika okufunamu mulinga alabira ddala nga waliwo ekitagatta. Omwezi ogwokuna n'asindikira maama we ssente. Agenda okuwulira nti maama aguze poloti, aguze ettaka ku ssente z'abadde amusindikira. Kati ettaka eryo maama lye yagula yaliteeka mu mannya ge. Ettaka liri mu mannya ga maama, teriri mu mannya g'ono Kadaama. Ono ye bw'asindika ssente nga maama agenda mu bbanka nga maama ajjayo. Ono n'asirika agenda okuwulira nti maama aguze ettaka, kyokka liri ebbanja bo bagamba teriggwangayo. Eno maama ali mu kugula mataka. Mukazi wattu n'asirika. Aba ali awo nga sisita wamukubira ng'amugamba, nina omwana wange mulwadde, wandibadde onnyamba n'ompayo $50, bambi nnyamba, omwana wange yayidde, ali ku kitanda, siinaamu yali n'akasente, bambi nnyamba. Ono n'akwata $50, Kadaama ono n'azisindikira sisita we Uganda. Sisita n'ajjanjaba omwana. Sisita olwafuna ssente teyaddamu kumunyega. Kati emyezi 6 teboogera. Naye bwe yali yeetaaga akasente, yamubeeranga bubi. Kati omuwala ono bw'alaba nga mu butuufu maama akasente akagulamu mataka ge, ebbanja lye bagaba lye bamubanja teriggwayo. Omuwala ono yagamba maama, naye maama nga mpulira njagala kugulayoko ku kintu ekikalu, ente ng'eyo ngiteeka awo ewaka, empe ku mata we ndikomerawo ng'ezaddemukko n'obwana ng'obwo, nange nga nina ekintu kyange ekikalu. Maama n'amugamba tewali buzibu, sindika ssente. Ono omwana bwe yasindika ssente, maama ssente era yazigulamu ttaka ddala, era nalyo n'alissa mu mannya ge. Maama yaagula mataka assa mu mannya ge. Ono agenda okulaba nga mu butuufu maama we ekkubo lyayolekera tagenda kulisobola. Kwe kusirika. Bw'asirika ayinayo anti we, bali bulungi, ayinayo anti we naye nga anti we tamuyinako buzibu. N'amugamba, anti naakamala eno ebbanga bwe riti, naye akasente konna ke mbadde nsindikira maama abadde akalya kakakolamu bibye. Mpulira sikyagala kusindikira maama ssente zange, wandibadde onnyamba n'onterekera akasente kange. Ono n'amugamba tewali buzibu, kasindike. Kadaama ono yasirika teyaddamu kusindikira maama ssente. Kati maama aba ali e Uganda, omwezi guggwako, alinda omwana asindika akasente ng'akasente tekajja. Omwezi ogwasooka akasente tekajja. Ono maama kwe kugamba ate ono abadde asindika akasente kiki? Bikabadde kye kataleese. Omwezi ogwokubiri omwana teyasindika, maama nga yeesitukira ng'akwata essimu ng'akubiramu Kadaama ono mwana we ng'amugamba, owange nga tokyasindika ssente. Ng'omwana amugamba, maama ssente zange mbadde nzisindika muziridde, gwe ne baganda bange mulidde ssente zange, ate bonna tebakyagala nakwogera nange, buli omu anjogerako bibi eyo, ssente kati nina azinterekera. Maama yamugamba, ogambye eki? Olina omuntu gw'oteresa ssente nga sinze? Mwana ggwe oyagala kummanyira, oyagala kundaba mu kamwa, oyagala kundaba mu kamwa nze maama wo.
sente nga nakuteekamu sente ezange ng'ogenda. Omwana n'amugamba maama sente wanteekamu ne nakuwanga sente osasule tezaggwaayo zaali mmeka ze wanteekamu. Maama yamugamba tombuuza zaali mmeka nazikuteekamu. Omwana n'amugamba maama sente nakuwanga sente tewazisasula wuuyo mpulira nti wagula amataka ku sente ezange. Bwe nsindika sente muzigyeyo ne muzikozesa nga bwe mwagala. Maama n'amugamba kati okuva n'olunaku olwaleero nkuzaalukuse tokyali muwala wange. Tokyali muwala wange. Jjukira omwana ono mu lino lyonna lyonna ebbanga alinayo boyfriend we abadde amuledeza ennaku ezo. Kati maama ng'amaze okumuzaalukuka amugobye ewaka agamba takyali mwana we biki olw'okuba takyamuteresa ssente. Omwana ono yafuna boyfriend era yagala okukyala mu maka ga gono Kadaama. Kadaama no kwe kugamba maama we n'amugamba maama ninayo boyfriend wange ayagala kujja kukulaba akyale. Maama yamugamba tondeetera noonya ewalala gy'omutwala. Noonya ewalala gy'omutwala nze sikyali maama wo saagala nakumanya n'okumanya sikumanyi. Ne bw'oliba ng'ofudde onoonyanga gye bakuziika. Kakati bwe nawulidde ebyo nze namugambye ekintu kimu weesonyiwe famire kola. Namugambye kola famire bazze emabega abalungi gye bali naye omanya nti abafamire yo babi okutandikira ku maama wo basisita bo simanya baani beesonyiwe kola. Kati nammwe mutuwe ku magezi nateesezza bubi. CEO Michael Uganda YouTube channel kooli mwebale nnyo okuba nti ate mugoberera subscribe nga tannaba kuba nti ate otegattako so kuba nti otambulira ddala mubagala nnyo. Ndowooza tusisinkane olunaku olw'enkya ng'omutonzi asazeewo. Mubere bulungi mweraba.